Abannayuganda bafiiriddwa nnyo, abantu ba Western Uganda bafiiriddwa nnyo, abakyala bafiiriddwa nnyo, naye ate n'ekibiina kya NUP kifiiriddwa nnyo ddala, naye ate era mu ngeri ey'enjawulo omwagalwa w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afiiriddwa nnyo ebitagambika. Mu mboozi gye siinyumyangamuko na President ye mboozi ey'engeri gye twafunamu Madamu Jolly Mugisha so siyinza giwa Munnayuganda mu kifaananyi kituufu naye manyi nti President ajja kugituwa, naye omukululo gwe gubadde gwa byafaayo. Omukululo gwa Jolly Mugisha bw'ogutunuulira gubadde gwa kwegomba. At 58 abadde takyesinga nsi. At 58 abadde tadduka ng'agoba ensi. Omanyi tulina abasajja abakulu n'abakazi abakulu gye bagenza okukula balaba ng'ensi yabaleka naye yali yawummula ate okulwanirira ensi ye. Tugenda kumumisinga nnyo. Abadde ntabaluganda, abadde muvumu, abadde asalawo era nga yasalawo okubeera mu kibiina kya National Unity Platform abatuuliriza ne Mwami Kayongo naddala ku ddala ly'obukulembeze. Ebintu bingi ebikolebwa gavumenti, bingi ffe ng'abakulembeze nagamba nti tujja ne tubibabuulira, naye nga bingi nnyo ebikolebwa abakulembeze abantu kye batayinza kutegeera, mpozi nga bwe ntera okugamba nti gye bujja after the revolution has been successful nga muwangadde nawo, it is only courteous nti after like 30 years 40 years many of the stories will be told about what those at the front line face nga bafacinga the wrath of the dictatorship. Madam Jolly bwe twali naye mu kulonkinga kunga mu Western Uganda between Ibanda and Kitagwenda, emmotoka yabafaako kuba twali tuva Mbarara, and twalina program ngeri ale kwolwo lwe bakuba chairman Nyanzi emiggo twali tugenze mu ngeri ya undercover, naye obuvumu mukyala Jolly nti emmotoka yafa n'abeera persistent kuba batuli mu maaso ne batulinda, motoka ne bagisindika n'ekomawo, ye n'alaga nti ate akomawo naffe wadde yali wakomawo Embarara. Ate nga sayini zaali ziraga nti ekyonjojjo waliyo obulabe obuyinza otutuusibwako. Twalina Secretary General David Lewis, Chairman Nyanzi Mutu wa watu n'abakulembeze abalala ne Flavia ye Lilian Kabagambe, ne omuvubuka omwamba mita Muhumuza, Honorable Muhumuza. Kakati obuvumu bwabadde alaga bubadde bwanjawulo nga tobumuwa ng'omukyala ng'ali extremely assertive. Era eggwanga linajjukira nti mukyala Jolly Mugisha, Deputy President waffe atuvudde ku maaso, mu kalulu ka President ke twawangula obulungi ennyo, yazannya paati nene kubanga mu Western Uganda abantu abasinga baali tebasuubira nti tusobola okugenda mu Western Uganda ne tufuna obuwagizi era ne tuba n'obuwagizi bwe tulinayo. Naye yakulembera era abadde akulembedde bulungi nnyo mu kukwasaganya enkola eri mu Western Uganda n'eri ku kibiina ekikulu kubanga ye ate abadde atulira ddala Mbarara nga mutuuze Embarara nga yawummulira ng'aweereza kibiina kya National Unity Platform.
Madam Jole era kama Katonda ayongere okumuwa ebyo byonna bye yeetaaga okumalako mu NUP ku level ya deputy president ng'ova mu Western Uganda nomutamuwulirako wadde enziro kubanga fe abali ku front line okugulirirwa okublackmailingibwa okubuzaabuzibwa okusibibwa okumanyirwa n'okujolongwa is part of the state machinery. Naye onoonya ky'omwogerako kubanga si kyangu wano mu FDC Joyce Ssebuggwawo yali wa kitiibwa Nabosa byonna birina mugagga byonna alabibwako nga goyinza okwegombesa naye yatunda banne kakati kyakitiibwa nnyo nti Jole Mugisha wakati mu nsonga zonna awumudde aweesezza ekitiibwa kya National Unity Platform ettutumu ey'enjawulo. Nina kyenjagala nzigireyo bwana Waiswa kiki ekibadde kitawanya Jole Mugisha? Awo ngenda kutuukawo. Tuba n'enkiiko nnyingi mu kibiina era abantu tebamanya nti NUP kyekimu ku kibiina ekisinga okutuula. Nawulidde Honorable Joyce Baagala yali awamu n'agamba nti ekikola obubi National Unity Platform tetuula ku nsonga za kujjako Museveni just yabadde bize mbirala naye ate ffe emirimu gye tukola gye gyokka gye tuliko tetutula mu nkiiko za busuubuzi tuba mu nkiiko za kujjako nakyemalira. Nakiwulidde nendaba nga it needs my reaction kubanga ayinza okubuzaabuza abantu abamu tebatuula mu nkiiko kubanga mu kubeekengera ebikolwa byabwe bibasuula wala n'okumanya ku butya bwe twagala okwanganga nakyemalira kubanga twogera ku Jole Mugisha ataali anguzi naye tulina deputy president nga leader of opposition byonna nga ali decorated ate ye munange yayiike vivi n'ateeka oluseke mu luwombo lw'abannansi. So mu kalulu kali abasirikale bamukubako tear gas bamukola ebintu bingi naye ya remaining steadfast. Mu lukuŋŋaana olwo lwennyini waliwo radio station gye twalina okwadressinga ekiro yali ndigito mu biseera ebyo baatugaana ogenda ku ndigito naye Jole Mugisha kati nga bagaa nti bwe naagenda bagenda kunkwata. Jole Mugisha nagaa tugende nze bwe tuvaayo ojja kusula wange waka. Kakati naye assessment ya tiimu ya security nga atogenda ne Jole Mugisha yagenda ekiro ekyo ne tiimu ne badressinga TV station ne chairman Nyanzi nga tatiddemu wadde. Kabadde muvumu abadde very exposed, extremely exposed ng'ensaagi tambudde kubanga abadde mubuweereza ku mitendera egy'enjawulo era nga bwe tunaagenda nga tuwa profile ye. Madam Jole Mugisha abadde very quick abadde amanyi kye bayita protocols and guidance in dissecting meetings nga mu nkiiko abane formatting nga abeera adherent to the rules of engagement kwebyo bye muba mukanyizaako era nga muba mutandika awalina okubeera kiri abakyagalawo kubanga abadde omuntu eyayisibwa mu kuteekebwateekebwa ebyobukulembeze naddala mu nkola yaabwe y'abakyala. Kyova olaba mu lukiiko olukiiko olwatuuzibwa olw'abakulembeze ab'oku ntikko ku nsonga za Honorable Mathias Mpuuga wakati mu bantu okugamba nti enkiiko zaali zikoleddwa decision yali erwashingiddwa yali nsonga ya muntu omu omukyala yavaayo nga ye n'atangaaza nti actually waliwo olukiiko nti ne mu lukiiko waliwo ebyakanyizibwako yali deputy
president Jole Mugisha kubanga mu mindset ya president yali talowooza ntuyinza okuvaayo okujjayo ebyali bibadde mu meeting era nzijukira nali ne president ngenda tugenda okulaba nga deputy president on her own volition alabye ng'obulimba obutambula buyitirivu n'ate ebyali bibadde mu lukiiko kubanga ate ye yali asobola okubita kuba yali awa ensonga ezaali ziteeseddwako abakulu n'abakulu. Naye obuvumu bwe yaviirayo okuwa ensonga ezo wakati mu nsonga bwe zaali zitambulizibwa munda okulaga nti mwami era afudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ategedde nti mwami Mpuuga yali ebigambo bye kubanga ye Jole Mugisha y'omu ku bajulirwa abali baawo mu bulamu baaliwo mu bulamu abaawulira mu matu gaabwe nga Mpuuga yeetondera ekibiina obukulembeze obw'oku ntikko obwa National Unity Platform olw'ekikolwa kyeyali yeenyigiddemu ekyokugenda n'afuna ekyoja mu miro ne bakuba oluseke mu luwombo lw'abannansi. Jole afudde kyakirina ku mutima yamwetondera naye mu lwatu n'ali ebigambo bye. Mpuuga bwe yeetondera olukiiko lw'okuntiko Jole Mugisha yaliwo era yavaayo n'ayogera alaga nti bannange ate ensi ki gye tulimu ono munnaffe ensonga bwe yazze biri ku public record era afudde ye atya nnyo Mpuuga nti alya n'ebigambo bye kuba ye Mpuuga agamba tiyeetondangako nti kati nze nkubulidde era afudde ono tabimenyangawo kubanga yavaayo n'ata akatambi n'annyonnyola ensonga nga bwe zaali zikwatiddwa era ensi n'emanya tensonga zaali zikwatiddwa kintu kikulu. Oyo ye Jole Mugisha. Nfunye omukisa nti nkolaganye naye very closely wakati mu Western Uganda mu kuntuma emirimu egy'enjawulo mu kutambuliza naye obukiiko obw'enjawulo into inquiry ye yakulira akakiiko akanoonyereza ku nsonga ezaali e Busoga era yali very instrumental and assertive mu nkola ye ey'emirimu era without a doubt abadde muntu wanjawulo nnyo. Tubadde naye mu conference twali naye mu lukiiko olwali ku resort e Mukono eNamanve bwe twali tukola constitution ng'era tutunulira women emancipation ey'abakyala mu kibiina ku nsonga nnyingi sexual harassment n'ebirala. She was very 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 on point kubanga abadde ensonga z'abakyala ng'azirina era ng'azitambuza bukwakku. We will miss her exposure, we will miss her undivided loyalty to the president, we will miss her assertiveness, her collectiveness in matters of national importance. She has been a phenomenal lady, a phenomenal leader that this country will miss, especially at the time when we have been vacated by those that we thought would be the appropriate leaders. Nafuna kero omukisa naye omwaka oguwedde natambula naye nga tugenda mu ggwanga ery'omu America era ne tudrivingamu naye nga tugenda okufuna ekyemisana abapresident gye baali mu Swahili restaurant era nanjigiriza ebintu bingi nayogera nange ebintu bingi. Ye muntu gwe mbadde neebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo ate ng'era abadde muwuliriza wa Paal FM programu yaffe n'amwatulira era abadde amanyi okunterako akasimu n'agamba nti mutabani nti omulimu mugukoze bulungi. So tufiiriddwa nnyo, tunyoleddwa nnyo atukukunudde ne gye tubadde mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo kubanga tetulina kye tuyinza kukola nga tulina owaffe yennyini nga tuvudde ku maaso. So buvunaanyizibwa buno obusigadde tubuyimiriza ne bakama bange ababadde batambula nabo abasinga ekiro ky'olwaleero bajja kuba batuuka mu ggwanga Uganda okulaba nti twenyigira mu nteekateeka ya program efulumiziddwa era nga tuli wamu ne family. Madam Jole abadde aina health challenge bamwita sukaali her sugar levels and I think ulcers naye
yagenda mu coma, yafuna stroke n'agenda mu coma, mwabadde okumala weeks 2 nga kyali kizibu okumutransferinga n'okumujja Embarara okumutwala oba okumuleeta e Kampala, ate Katonda n'aba nga yali atuyambye nga omu ku bawalabe she's a doctor era ng'abadde ate ng'akolera mu Mbarara, so kibadde easy okubeera monitored by a very close family member at the level of a daughter ng'ate she's a doctor. So ekibiina kiri very fully in touch ne family kubanga tuviiriddwako naffe omuntu naye nabo it's a family. That is why there was no even possibility of her attaining medical treatment here and there. So kintu kyakunyolwa nnyo. Nze ng'omuntu abadde muntu wange nnyo, abadde ansabirako. Omwaka guno tegubadde nnyo mwangu gyendi, naye kugamba y'omu ku bantu be mbadde nfuna akasimu kaabwe n'ambulira obulamu bw'ensi. So Mukama yagera yasalawo, ate mu abasiraamu mwakigonza nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun, naye nga tusasidde nnyo president okuba nti tuviiriddwako omuntu obuvunaanyizibwa bw'atyo. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzeege amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Enteekateeka y'okuziika yeyimiridde etya? Olunaku olwaleero wajja kubeerawo vigil. Olunaku olw'enkya ajja kutwalibwa mu church ku ssaawa 8 Embarara. Olunaku olwokuna ajja kubeera tujja kuba n'emikolo egy'ekibiina kya National Unity Platform mu butongole, era awo ku ssaawa 9 tujja kuba ng'omugenzi atwalibwa eky'Empologoma Mitoma District. Ku Lwokutaano ajja kuziikibwa Mitoma ku ssaawa 9 ogw'olweggulo, emisa yakutandika essaawa 4. So maama waffe ajja kuziikibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omwenda 2024 mu kyalo eky'ewaabwe Mitoma. Olunaku olwokuna nga 26 ogw'omwenda omukolo gujja okubeerako president, gujja kuba nga tulimu activities n'okukumba okw'enjawulo nga bwe tumuwerekera okumujja Embarara okumutwala mu kyalo kye gye tunaamuwumuza Emitoma. Ku Lwokusatu nga 25 lunaku lwe lw'enkya ku ssaawa 8 wajja kubeerawo okusaba kwa bonna e Kakyeka mu maka ge. So tentatively eyo ye program, era tusuubira nti byonna ebinaaba bikyuseemu tujja kubicommunicatinga butereevu nga bwe tulina okubicommunicatinga. Okay, tweyanza nnyo, tweyanzeege. Mbadde nina ekibuuzo kyakingenda okubuuza naye geri kugambye nti ekirwadde kya mulumba mavumbavumba nga tewali. Nodde osobola okukibuuza kubanga nze kyemmanyi Kayongo otera okubuuza ebibuuzo nga si bibyo ng'omuntu naye nga byansi. Kubanga omuntu yandisubidde nti Jolly Mugisha abadde w'amaanyi eri eggwanga, deputy president, tewabaddewo omukisa gwonna gumuddusaako bwe lwaggwanga. Nanti embeera gye yabaddemu, embeera obulwadde waliwo levels woba nga tosobola kutambuza. So bwe bwamukwata amavumbavumba bwamutwalirawo mu ICU. So kati omuntu ali mu ICU tosobola musubjectinga ku air travel ne road travel yennyini. So obulwadde bwamulumba nga Mukama Katonda akkiriza nti kibeere bwe kityo. Naye ekibiina kya NUP ne bannayuganda ne famire ye ababadde n'obusobozi bwonna obusobola okukola kyonna ekisoboka okulaba nti obulamu bwe butaasibwa. So tekiba nakubeera limited to the party. Ekibiina kya NUP kiswaliddwa omuntu gwe kitayinza kuzzaawo era kyandikoze kyonna ekyetaagisa okukolebwa.
naye omukisa ogwo Mukama Katonda tagugaziyiza kusuka awo yatuwadde okumujjanjabako. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP katumale okuvaako mu adhan ate bwe tukomawo tutunuulire ensonga ennene nga bwe zigenda maaso mu ggwanga. Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.